Sinkulamusizaako nate mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza tegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Gen. Muhoozi Kainerugaba tujjukira bulungi nnyo ebiseera ebiyise emabega yavaayo n'alangirira n'ayisa oda eri ebitongole byonna ebikuumaddembe eby'amagye n'ebya poliisi nti bakwate buli munnakibiina buli gwe banaasanga ow'ekibiina kya National Unity Platform ng'ayambadde yunifoomu eriko attires oba ekyambalo kyonna ekyefaanaanizaako ekyamagye ekyekuusa ku kyamagye akwatibwe ku sipooti. Yakola eno statement naye tulaba nga abakulembeze b'ebitundu eby'enjawulo naddala abo abali ku opposition bavuddeyo ne bareactinga mu ngeri weeti. Kutegeeza nti oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza wenna ayandiyagadde otweyungako tisagala weerabire kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Tujjukira bulungi nnyo nti Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force oluvannyuma lw'okwebuwungulula akaseera nga tali ku mukutu gwe ogwa Twitter bwe yali ng'adda yakomawo na kiragiro ng'atowa oda eri ebitongole ebikuumaddembe byonna ebya poliisi ssaako n'ebyamagye ng'abiragira okubanga bikwate buli kiisi yenna buli civilian owa National Unity Platform buli muwagizi yenna owa National Unity Platform anaasangibwa mu kyambalo ekyekuusaako ekyamagye oba nga kiriko attires. Jjukira ebbanga eryekulungudde tulaba ng'ekibiina kya National Unity Platform ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti kirina yunifoomu yaakyo gye kyateekawo gye kikozesa ng'ekibiina ekirala kyonna bwe kiba ne kkala yaakyo okusobola okulaba nga basengeka n'okubeera organized eri ekibiina kyabwe. Tetulabangako tuuzi bavudde ku social media nga bawa ensonga zaabwe nga bagaa tetulabangako baana abo nga bavuddeyo bakoze obulumbaganyi ku munnayuganda yenna oba ku bitongole ebikuumaddembe oba ku basiviliani bonna nga jjo ne bwe balumba ku kitebe kyabwe ne bakolerawo ebyambyone abavubuka tebaavaayo ku reactinga tebalina gwe baalumba wabula bo bafokasinze ku kyokubanga batuusa destiny yaabwe ssaako n'organization zaabwe eri ekibiina ssaako n'okukaringa exercise ennungi eri ekibiina kyabwe. Kakati tukimanyi bulungi nti akalulu ka 2026 kasembedde, so embeera nga zino mulina okuba nga muzeerinda. Oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi Kainerugaba okuyisa ekiwandiiko kino ekiragiro kino bitongole ebikuumaddembe ssaako n'ebitongole ebya poliisi okubanga bikwate buli kiisi yenna omuwagizi w'ekibiina kino anaasangibwa ng'ayambadde attires ezifaanaganako n'ekitongole ebikuumaddembe oba ebya poliisi. Kakati kino kikubye wala bannabyabufuzi naddala abo bali ku opposition bavuddeyo ne babuuza lwaki oda teyazze nga yakwata buli civiliani yenna anaasangibwa ng'ayambadde ku kyambalo ekyekuusaako ku ebyo bye yalagidde, kubanga bo bagamba nti tulabye nnyo ekibiina kya NRM nga kirina abawagizi nga bambadde yunifoomu ezifaanagana teri yali akubiddwa ku mukono. Tulabye ebibiina ebirala nabyo birina yunifoomu, lwaki tageti evaayo ku kibiina kya National Unity Platform? Bagamba nti Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force singa yabadde ali concerned nnyo ku byambalo ebyekuusa ku yunifoomu y'amagye yandibadde agamba kwata buli civilian so si kunokolayo n'asonga mu ba National Unity Platform olunwe nti bo be balina okukwatibwa olw'okwambala attires. Bangi bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino ekiragiro kino Gen. Muhoozi Kainerugaba kiyakola oba ku mukutu gwe ogwa Twitter gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye tulaba nga baminisita nga Minisita Balaam yavuddeyo ye ate n'akisanyukira nnyo. Waliyo abaakisanyukidde nnyo ekiraga nti nno kirimu abantu abakifandingamu emabega.
Balamu yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'akupositinga ng'alaga nti yeebaza General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okutowa order ey'ekika ekifaananaako bwe kityo. N'agamba nti nno awo obulenzi bwa National Unity Platform bubeereyo ne bwambala attires ne butiisatiisa ne bulowooza nti nno bo bwe buliwo, naye kati ke bawadde order kobalage nti nno tebalina mugaso era bali useless n'ebyambalo byabwe. Kitegeeza ki? Kino kiba kikulaga lwatu nti tageti teyabadde ku byambalo wabula tageti yabadde ku nafuya kibiina kino ekya National Unity Platform ssaako n'okudisorganizinga organisation zaabwe n'embala zaakyo ezikitwala mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bangi bavuddeyo ne bavumirira positi zino ezigenda mu maaso nga zitagetinze ebibiina ebigezaako okuwakanya gavumenti okugijja mu buyinza oba ku ebyo ebitagenda bulungi mu kibiina ekiri mu ruling power gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ngeri ki gwe gy'olabamu ensonga eno? Olowooza ensonga eno teyeekubidde eri balance? Waliwo obuzibu bwonna okubanga ekibiina kirina yunifoomu yaakyo gye kyambala? Njagala gy'otangaaze ku bannayuganda abatategeera ensonga eno butya bw'eyinza kuba nga ekomekkereza. Kutegeeza nti nno gwe wenna ayagala otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otufollowinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era nga mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kantwala omukisa guno okwebaza baganda baffe abali mu diaspora, mwebale nnyo kwaniriza mukulembeze waffe, mwebale nnyo mulaga ssanyu abali e Dubai, mwebale kulaga President Robert Kyagulanyi Ssentamu essanyu n'ekitiibwa mu mikono gyange abali eyo. Era mbakubiriza mwenna ababeera ku UG Updates TV mukubirize bannammwe bagende maaso n'okuba nga basubscribinga, tulikinge, tusharinge, tukomentinge, okkirizibwa otteekawo endowooza yo n'otangaaza ku bannayuganda okusinziira ku mulamwa oguba gugenda maaso. Mbategeeza nti nno nti nze mbaagala nnyo era mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Tukomawo.